Basabo ne banyabo nze najja mu ndongo njagala okukoola abantu mwenna bannayuganda abawulira ebintu by'ennyimba mbasaba mujje kuwanika ejjumba Lubowa ligawesa era basabo ne banyabo mbasaba bapromota mwenna abalina ebivulu mwenna ndi ku promotion omwaka mulamba sisaba ssente ndi ku promotion omwaka mulamba oyimbira bwereere wali oneekanzeko mu region wali oneekanzeko mu kintu kyonna eky'obwenzi kyobaawo kubanga sita basabo ne banyabo sita tiyeyambulira muntu oteekwa kubeera nga n'omubiri gwe ogukuuma era abayimbi abalowooza okwenda okuva ku Monday mpaka ku Sunday olwedde oba ogudde kubanga abantu baba bakutegeera dda senda eyo tojja kunsangayo nze tolina ogenda kunsanga ate nze ndiko n'obujjalira gwe gamba nti Jumba nakulabako wano mu bwenzi omuntu yenna mu Uganda aveeyo nkyogerera ku kamera kati nze teri muntu agenda kunneetega. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Abayimbi bakadongo kamu okendeeza olugezigezi abantu basobole okutunyumirwa kubanga ffe tuli basomesa tutereeze ennyambala oyimba oluyimba naye ng'ayagala akubulire ne vidiyo bw'erina okufaanana. Nze nina kwambala bwenti mu vidiyo bweti omanyi kali akakuba akagene makinde waggulu gye nina okukwatira vidiyo leka vidiyo direct akole concept vidiyo bwegenda okubeera bwamaliza nga njagala nkwatire vidiyo ng'eya Jumba byeyayimbye byewayimbye birala concept eyo ndala leka bakukolera ekyo nange njagala nyambale nga Jumba oluyimba luli lulala ate nawe wayimbye birala bw'otuuka mu studio oyagala olabe n'enkuba ze bakuba endongo kyo kati omanyi kusunamu endongo gye mukubye sinnungi kkiriza olugezigezi olwo nga babikuwa olukwata oluyimba mu studio lande mbuuza bizibu ki olukwata oluyimba mu studio ng'agamba mpaka demo ogenda okulya demo yeri ku radio ogenda okulya demo yeri ku TikTok kiki ekikutwaza oluyimba olutanaggwa mu matu g'abantu abagenda obbiwulira oluyimba luleke producer alukuwe nga luwedde bwe bakugamba nti lwetaagamu omulere kkiriza osasule ow'omulere bwe bakugamba nti lwetaagamu beesi kkiriza bateekemu bwe bagamba nti mwetaagamu kino baakapo ye yabakinze bitulete ku gundi kkiriza abantu batuyambeko muwe bannamawulire ekitiibwa muwe badijja ekitiibwa abayimbi bakadongo kamu muleke okweraga ennyambala ey'obusuuti n'obutaayi yaggwako bassebo ne banyabo tuli mu mulembe mulala kkiriza oteeka okuba n'omuntu akwambaza nga bw'ogenda okujja ndiwaki ate nno ne liridda wagwe kyogamba Mzee Rod Fred Sebatabo yayambalanga amasuuti agakoma wansi abalala ge bayambala kitegeeza gwe gwali omulembe era bwe yatungisanga essuuti era nga tebeeranga zino zaffe double press era ng'ebaako kyekoze kyekyuseeko kakati omuyimbi w'akadongo kamu lwaki ennyimba zo bazikuba ku Sande n'otuula mu ddiiro ng'olinda oluyimba ku Sande naffe bajja tukuba tuli 5 TV ezitukuba ziri 3 oba 4 oba 10 kakati abantu 5 tunaggwerako tutya ate nga n'ababbandi balina okuyitamu awo omuyimbi w'akadongo kamu buli we bateeka oluyimba n'olwo oluteeka okubaawo ne prime essaawa ezo prime hours mwe bakubira Maddox mwe bakubira Chameleone mwe bakubira Bebe Cool naawe oteeka okuba nga mwe bakubira lwaki bayimba Luganda oyimba Luganda message y'emu naye olugezigezi oluusi lutulemesa enkola y'ebintu
n'okwata video n'ogipakira embugo n'ogipakira emmindi n'opakira kino abantu ne babula nekyotegeeza music yakyusa eggwanga ebyo nga tompadde media sisobola kubisomesa ate byebimu ku byo byenajja okukola ki okukyusa ayinza okulowooza nti Jumba ogenza okujja mu ndongo eno nga buli kimu okitegedde kyolina okukola okusuubira okuba nga oleeta ku bantu ab'enjawulo nga nabo basomesa nga osomye endongo. Okutwalisa awamu mu mwaka gwa 2000 gwa 2020 nakola ekibiina ekiyitibwa Jumba Production era kyalimu abayimbi ab'enjawulo okugeza kubo kanjogere Junior Pliers kanjogere ku Sekabira Nanfuka mu mwaka gwa 2020 bwe tugatta 2020 tuteekeko 2010 2012 2020 otuuke ku 2024 kitegeeza emyaka 24 nga ndi mu ndongo naye mugekakola tamanyi njagala otunye oluyimba lw'akaalo ka Buganda ogenda kundabamu mu vidiyo eyo oluyimba olwo kati luli myaka 14 kati kakati tunuulira oyo kaalo ka Buganda nti ebbanga lyonna lye twajja tubeera naye nze abayimbi b'akatamu kamu bonna nabeera nabo mu kuziika Basudde naliwo mu kuziika Kafeero naliyo ku Kalenda naliwo nze ndi muyimbi emyaka 48 sigikweka 48 gy'emyaka gyengenda okuweza mwezi gwe 11 ngenda kuza omwezi 11 ngenda kuweza emyaka 48 buli emyaka ebiri okuweza emyaka 5 kitegeeza ndi musajja mukulu endongo ngikola ki ngimanyi era oluyimba lwe nasooka okuwandiika oluyimba olwo baluyita ekitamu abange yenze Jumba yenzalanga ewaffe kannabulemu Jumba ligawesa yenze yamanya nti walibaawo obuzibu mwembaasa bamukwata obutebe buli muntu aterera entende kale ninawo bye naleese okubawa kyokka nga byannumiza omwoyo Omukama yanneekolera ng'ayagala owulidde katongo kampulira olwo lwe luyimba lwe natandikirako nzize mpandiika ennyimba nnyingi kuba ngenza okutuula wano nga nina ennyimba 126 eziwedde vidiyo 62 nga zonna jeri atani anakumanya nga topromotinze okutwaliza awamu nayagala nsooke ntuuse ekitundu ky'obujjajja nenjagala nsooke ntuuse ekitundu ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nenjagala nsooke ntuuse ekitundu ky'amaka gange ne Sengapulanamu kati njagala kutuusa ndongo ekintu ky'otaatuuse tokiteeka mu bantu biri byatuuka bituuse okutwaliza awamu ani atamanyi bwe tubadde watoga nti jjajja Jumba kyogaa nze nkugambe kitegeeza emyaka 2 mu maaso guno omwaka okugwako ojja kuboga nze Jumba superpower balangira abalya mmere kaasamiitalandi munene atanjagala simwagala ojja kuba otandise n'okutuuma noga oyo ye Ssebatta wa leero mu ndongo nze Ssebatta wa Kakyokanya omukuyimba engoma mwekyampakanya aveeyo nange ndayira mulinga kumbi n'emajanja eryo saabeera okulitongojja Jjajja Jumba okuyimba ate nga abantu bakimanyi nti oli musamize era sibanga kaloka ekitundu ekyeddogo nze siri mulogo ekyo kyenjagala okusooka okutegeeza engalo zange zino zitukula siri mulogo wabula ng'omuyimbi ndiko obujjajja era omuzimu gw'enkongojja jjajja wange Kaasamitala era ndi musawo wa kinnansi naye siri musawo omulogo wabula ndi muntu w'abantu tubula nsobola okuba nga emyaka maze meka naawe nalogaani siri mulogo wabula ng'omuntu mu bujjajja nayagala okukyusa obujjajja kati buli woyita ku TikTok kati ngenda kukyusa endongo kubanga obujjajja bulina okukoza eki bwe butuuse wadde bukyalimu ebirumira era ndi jjajja w'abaana era ndi Ssaabakabona ennaku z'omwezi 23 omwezi guno ogwokutaano ngenda kuba mu kirowooza mu matikkira gange ag'omulundi ogw'omwenda nga nze Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono era mu madda ga Ssewamala era ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tubayita nti muleke kubeera mu mbugo zokka muleke kubeera ku nnimbi zokka mugjeeko mu bivulu ng'ekyambazira ttone mugendeeko ewantu mugendeeko mu press conference mwambaleko bulungi musemberere abantu baleke okututya baleke okutuyita abalogo muvaawo okubeera awo n'onyo ennimbi erinyo ne lisiirira sala amagezi naawe ogendeko mu bantu otuuleko mu kamera abantu bakulabe nti oli jjajja w'abaana abantu betujjanjaba be babagenda mu bidongo
abantu betujjanjaba be babakola ki abaana mubaleke bambale ku mini bambale bulungi bambale empale batuukegane n'omutindo ate ennono erina kuba nnono nga tuli ku nnono erina kuba ndongo nga tuli ku kyogamba jjajja nyambadde bubi nkunani Fiction Douglas webale nina abadesigner babiri eyakoze olwaliro ye semester eyakoze olwaliro semester styles ate nina ne oje nina abadesigner babiri press conference wedde bantegedde yes ate mukunyambaza nti tibanyambaza bwambaza nze ndi Ssaabakabona engoye zenyambadde tewali aziddamu wabula ezo zibeerayo ate tojja kundaba mu lugoye atoddemu olundabemu kati draw ejjudde abayimbi abatamanyi kwambala mujjembawe ku ngoye mujjembawe ku ngoye draw ejjudde jankuwe ku jaketi ennungi nkuwe akwambalira bubi kirize leka mwana waffe sina muyimbi leka saniyo ate sina wakadongo kamu saniyo si wakadongo kamu sina muyimbi bwenyambadde ayambala bubi wabula gwe bweweeraba eyo jjajja Jjumba mpa ku kigatto kiri kyenakulabamu nze sambala lugoye nenduddamu sirwambala nenduddamu era tolina wojja kundaba ng'olina mu lugoye luwandabamu kubanga neetegeka kati ngenda wasunaffe mba nkimanyi si buli wamu wali press conference nti nja kubeerawo si buli wali kivulu nti nja kubeerawo kitegeeza okugenda ku kivulu ng'olunaku olw'enkya ngenda kubeera wali Nakulabi ku Supremacy ewa MC Scorpion wengenda okubeera ojja kundaba bwe ngenda okufaanana sambala lugoye nenduddamu oyo ye muyimbi kuba Westande kuleko ya bazungu anti jjajja bwe nagenda mu America California nze olwamala okuwangula Independent Music Award ne bampa ebbaasa yange ekirabo kye nawangula ne bampa engule yange nagenda e Mexico gye nasula n'omuyimbi nga ntutte mu maka ga buwumbi na buwumbi ku swimming pool nantika omuyimbi oyo yekka olw'okuwangula ekirabo ekyo yampa $1,000 gye najja n'okuba mwana nga ye yazimpadde nenteekako 3 gye nawangula mwole $10,000 gumu anti nze mudugavu yalimu n'atunuulira enjogera gye nayogeramu oluzungu n'atunuulira oluyimba stress nga nalukolera mu Miracle Garden e Dubai naka muddugavu kyono n'atunira ku mikutu gyange n'agamba genda okole naye nga muyimbi buyimbi mu compound ye mwalimu emmotoka ezisoba mu 100 amaka ge yatulekera okusulamu ye n'okugasulamu tiyagakola ki kitegeeza singa weeteekateeka bulungi ekisooka ofuna opportunity kati nze America nali ku billboard za America zonna luyimba lumu stress okitegedde kati omuyimbi ebeera blandi njagala otunye Jose bw'alwadde bamujjanjabidde Uganda talina kyakola kyotasobola kukola kyoga bamuzaala sita ekyo yakola kikole bamuzaala muyimbi ekyo yakola kikole kitegeeza naawe Jjumba osobola okukikola kyekiri kyembagamba nti nze siri Jjumba wa bulijjo bw'ontunuzaamu kamera n'ombuuza kyotateekeddwa kumbuuza togenda kukimbuuza amubrand omukyala ali atya ani senga kulanama abasawo ne banyabo senga omukyala obuuza ali olina bameka nedda omukyala nina omukyalo senga kulanama nze Jjumba Lubo aligaweesa bawa senga kulanama omukwate nina omukyalo kati lwaki osooka kubuuza ali ogambye omukyala ali atya senga nenkuddamu senga kulanama ye mukyala wange senga kulanama gyali mulwadde ali mu ddwaliro Jamani senga kulanama bamukyusa ekibumba ne bateekamu ekirala wabula twafuna obuzibu nti senga kulanama yali alina amasavu mangi
amasavu ago presa nekuba ensigo kati babateekamu ekibumba ate bamuzaayo mu ICU olw'ensonga y'ensigo eno nti ensigo yaddamu nefuna okuki obuzibu kati nga yeetaaga ndala kati bagenda mujjamu amasavu bateekemu n'ensigo endala naye singa kulanama ajja kuwona ajja kuterera era singa kulanama ajja kudda era singa kulanama nnyimba naye olaba twata oluyimba omuzadde n'omusomesa twakalutaawo nga 16 twalukola naye tulina vidiyo 10 enkole singa kulanama zeyaleka nga tukoze tugenda tutaako buli mwezi era kati tugenda kuta omutuufu yani ate tugenda kuta omukwano n'obwavu maaso awo ob'omusanvu buli muyimbi ajja mu industry aba n'ebirooto oba n'ebyalo bitakubaga bizokukola jumba okujja mu ndongo kiruubirirwa ki ekikuleese tenjagala mutegeere basabo ne banyabo okuyimba kitone nze nazaalibwa nga nina ekitone ky'okuyimba naye olwokuba nali sobola kiggusa mu kitegedde enkadde naye ndi wa kitone tunulira ennyimba zange siva ku beat nkuumaki ate za bigambo birungi era nenkulaga nti ndi muyimbi wa kadongo kamu ava mu kamuta kati omuntu oba olina gy'ova ekiruubirirwa kyange ekisooka kyakukyusa ndongo kuba mu ndongo eno siza kunoonya ssente naye olw'okuba naye gyeziri nja kutuuka ekiseera nzifuna nga neeteeseteese buki bulungi kakati nazze okukyusa kadongo kamu eggwanga lyaffe lifuna awantu awatuufu we liraga ku ndongo bwe naava ku kukyusa okwo n'okutuusa mesegi omuzadde n'omusomesa akira yaani laba wateekawo enkola wano ng'omwana takubwa era nga tavunaanibwa ne bwakola ensobi natuuka n'okugamba nga nze kubyendaba bwewampalalira gy'oli si musaayi gwange omwana n'akula naye naabambadde katonenye masita nedda mukyala wange amaka g'olaba eyo gonoonya abaana mu ngeri bwe zityo kuba tebagambwako babawa sukulu fiiza kati owulya mumesegi eyo buli kimu okikoze ekigenda okunyumisa bw'ona alemwa okukyusa kadongo kamu era kale kisifudde agenda na lusoggo ojja kugamba nti omusajja akozeeko kyakoze eki kyakozeeko bakadde baffe baakola nyinza okufa oluusi nyinza okulwala nga siina kati twakolanye mukyala wange nga tumanyi tugenda kutuusa ebintu bino ffenna mu bantu naye kati ali mu ddwaliro wa Germany kakati ekirooto nkiriko omu kati wennaakoma naye naawe bwoddeyo ne bwebaka togamba nti omuyimbi ono yazze ku ndongo bw'otunuulira jjumba gw'omanya emyaka ebiri emabega nejjumba gw'olina kati togamba nti omuntu ono alina gy'alaga n'abamu abayimbi bavudde mu ndongo kukolewazze otegedde kakati tebagamba jjumba kyavudde eri mu ate era bagenda kutya kuba ate kati bagenda kunkola bagenda kunsaba ngenda basaba ssente bagenda kunguza mmotoka bagenda kumbuuza naka nsula mu flight estate nsula mu maka ga miliyoni nga bina gabumbi nga buna gensulamu kyogamba bwe naleeta oluyimba super power naleeterako ne vaali drone ng'eriko super power kati super power lwe luyimba olwasinga okundeeta mu bantu abantu kwe bamanyidde kati nayina kati abantu abo bonna banatambula bate banalinya boda era bondaba ne drone yange ebaawo mwe mubeera bannamawulire bange mwe mubeera nze bwe ntula mu motoka eyange ne manager ate ttiimu y'amawulire ttiimu y'aba AR ng'ate batula mu drone kubanga tunaavuga emmotoka mukaaga tunaazisobola kakati kitegeeza nti omuyimbi oteeka okuba nevaali njirina nina studio Bam Records njirina nina producer Jona nina producer Bam owa Bam Records nina DMS nteeta oluyimba lwonna baluyitamu nina omuzimbi wa studio producer Jemba bonna bali muki mu ttiimu nina bawriter abawandiisi Mulindwa Tumbi waali nino wa video Fiction Douglas nga ate nga ye manager nina promoter Muswa kakati abantu abo bonna tojja kusanga kati ezitya sina nomwa kusente sina sente netegeka bwetegesi sina sente abantu abo bonna basasuzaaki ekisooka bali music kikisooka
nti baproducer bonna nabasanga baki baproducer bamawulire bonna kakati omukulu Kim Fame Esedo nabasanga nga bamawulire AR akabopman namusanga nga waki nga yenyi gwe mulimo gwe kakati abantu babeera musical botunira Fiction Douglas already video director kati aba n'ekitone kye yanaalaba ate okukwata video bw'anaagikwata nga tegenda ku TV. Osobola bakolere ku bwereere oba tugamba tolina ssente jajja kyoyita ssente kyekiriwa okweteekateeka bwe kyogamba olunaku lwe wagula kamera eno ogenda kuddamu era ogula endala tekwata buli muntu naye sikati otegedde sikati kakati omuntu weetegeka buki kyogamba nti kati gwene asatu kakati emyaka 3 nkusingako emyaka 18 natandika okukola nga nina emyaka 13 nentandika okukola bwe nawasa nenzaala omwana wange asooka ku myaka 2 kitegeeza omwana wange first born yali myaka 3 bw'osuubidde okuba nebyennina tobala myaka gye nkoledde kakati emyaka egyo gye nkoledde ettaka lye nagula miliyoni 3 essaawa eno lya miliyoni 3 oba kawumbi ettaka lye nagula miliyoni 10 essaawa eno ya buwumbi bumeka bwe nsalako yiika zange 2 togaa sitwala music maaso kubanga nze neetegeka kakati n'omuntu omulala n'omuyimbi omulala yeetegeka olwaleero abayimbi bagagga bakoledde ebbanga ki abakwogerera nti ino akasente kwolesi bagenda kukalya kagwewo oliddeyo gy'obadde musalira mubagamba ki sirina nnyo kasente kendeese wabula nze najja nina ebirooto bwe nsanga ow'ekirooto kyange nga ggwe onyambako nongamba jjajja tutule mu interview tulabe kyetugenda okukola sirina nnyo kasente kebagenda kulya anze ni musajja muteeketeeke nina management kale wakandabidde wano wandabyeko nga nkutte mu nsawo ekyo kyakoma ate manager akola kitegeeza yaba n'ensawo owokuwa emitwalo 2 toyinza musanga afunye 3 tikisoboka siinamu ogenda kunsanga nga nkutte mu nsawo sibeeramu na sente yateekateeka nze era yantuusiza wano kati kitegeeza nti abayimbi bonoona ssente nyingi kuba tebalina management naye mugenda okuva management ng'akugajje wasuuna beni tugenda kukozesaawo emitwalo 3 era ne mugakozesa ne gakola kubanga manager nati waali yakututte mu interview gwolabyeko interview gye nkoze nga siyankoledde era bwe waali ngambye nti jjajja njagala interview naali lusemu genda olabaani manager era nze teri muntu yenna ayinza kundaba nga talabye manager kubanga mu bayimbi njagala twogere ku tteeka lya copyright eryafulumye ate bwe wali ojja wayogera n'agamu abo n'ogamba nti nyiza ensiso bakube naye ate otulaga nti ate waziteeka ku digital platform ewali copyright kati olwo kakati okutwaliza awamu ennyimba bw'otaziteeka katandikire eno singa weeyitanaga mafin naye nga ku ndagamuntu gwe Jjumba Ismail oba gwe Jjumba Aligawesa oba gwe Mukasa Lubowa kakati kitegeeza ku digital stores ku Vevo tosobola ku uploadinga luyimba kuba endagamuntu yesoma kirala ne amannya go maki malala kati ogenda kulwawo okutunda erinnya lya Lubowa lya Mukasa David okusinga liri lye watuuma eryabagaani eryalaga mafina tokola bye batakutumye beera ne discipline kakati okitegedde kati bwe tumaliriza ojja genda okwesanga ng'omuntu eyayita erinnya eddala nga lya promotinga ng'ate ne ku ndagamuntu linnya ddala tagenda kusobola kukozesa digital stores buki bulungi kitegeeza abayimbi b'akadongo kamu abeeteekako amannya mu music bagenda kulaba kiki kirala bagenda kusanga ekizibu kubanga bagenda kuwa kati nze ndi ku Wikipedia nina Google location
ku gundi wali ku TikTok ndi artist. Otegedde artist Jumba Roa aligawesa artist ku TikTok. Kakati artist atana gena mu America kati bwe bagenda okutunuulira nze sina nsimwe nsaba visa sirina ebinjogerako oluteekamu wali bampa buwi visa gwe buli nsi gy'omanye y'ensi yonna sina gye nsaba visa genda mu Google olabe teekamu Jumba Lubowa aligawesa Lubowa ondabi yiye ngule ogirabe nani mu America oina ne location yes otegedde Jumba Lubowa aligawesa oli muyimbi okitegedde bulungi genda ku TikTok alayi gwe sama kabona Jumba ebyo bijja luvannyuma bijja byonna bijja binjogerako nzaani era ojja kusanga n'abaana bennina bonna nga kwe bali buli kimu gendayo banzaala 1978 mu mwezi gwe 11 ennaku z'omwezi 11 nga tumaliriza jjajja ayagala abafaani bo n'abo abadde tebali bafaani bo bakoowolo bagambe nti bannaye nzize mu ndongo kubanga basabo ne banyabo nze najja mu ndongo njagala okukoowola abantu mwenna bannayuganda abawulira ebintu by'ennyimba mbasaba mujje kuwanika Jumba Lubowa aligawesa tuteekeyo endongo y'akadongo kamu mu myaka gyaffe naffe tuteekeko ettaffaali bakitaffe bye baakola ki bye baakola era twongereko okubusitinga endongo era basabo ne banyabo mbasaba bapromota mwenna abalina ebivulu mwenna ndi ku promotion omwaka mulamba sisaba ssente ndi ku promotion omwaka mulamba bwereere wadde wompita wonooba ggulu oba aluwa kubira Fiction Douglas enamba yaffe eya music eri 0704002898 ey'omuyimbi Jumba eri 07722384 ate omukyala nze nina omukyala nina omusengakula jjajja gwe wali oneekanzeko muloogi yonna wali oneekanzeko mu kintu kyonna eky'obwenzi kyobaawo kubanga sita basebo ne banyabo sita tiyayambulira muntu oteekwa kubeera nga n'omubiri gwe ogukuuma era abayimbi abalowooza okwenda okuva ku Mande mpaka ku Sande olwedde oba ogudde kubanga abantu baba baakutegeera dda omuntu yeegomba kusemberera bw'ati ng'ate gwe wamweyambulira nze senda eyo tojja kunsangayo omukazi nina omusenga kulana magwoyi ate gwe bakukweka ani anagenda okweka munnamawulire mwembeera gwe wandabawa woga nti wano Jumba nakusangawo nze tolina mwana aba mwana wange aba muzzukulu wange sisobola nze tolina ogenda kunsanga ate nze ndiko n'obujjajja gwe gamba nti Jumba nakulabako wano mu bwenzi omuntu yenna mu Uganda aveeyo nkyogerera ku kamera kati nze teri muntu agenda kunneetega nze ndongo ebeera ndongo era bwe njimala si mu ggaali yange mpaka